nze ebiseera ebisinga amaanyi gange mba mu kirooto gava ngawulira actually nkiwulira physically even spiritually gaba gaze ngawulira nga gaba nga aganyambala. Kitegeeza buli muntu ayina special gundi eyenjawulo ability. Bo be Illuminati bamulabanga akataala kubaga waliwo oba olabi kuba tosobola kwekweka musiyo mwoyo kisooka tetwekweka. Kimu ku nsonga lwaki baali bakulondoola nti ability yo y'okulaba ebirooto n'obivuunula n'ey'okuloota. Bantuzangamu ebintu bingi ebyokola bingi nnyo ewaka we nali basaddaka nga kapa. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road. Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanyanze Bright go Wamaleta Apostle omwenyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo bw'owulya mu background. Enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabbuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ku Alive kwetuli amanya bampita Rimasa oboso okumpita Metani ku Bongo weewaawo. Twebaza Mukama tukomyewo n'olwaleero ne episodes zaffe gw'omuto sembero omukulu omukadde gwabuusabuusa kikirizibwa time yo tennatuuka ekkiriza bino nenyongera okujjukiza nti gwasala olukujjukujjo kuba ne sitaani luddo nga sitaani akulimbalima nti mukwano gwo tebakulimba sitaani talina mukwano. Sitaani alinga akavunza kata alinganga muliro bwe bagukuma kana akabugumiriza akasooka ako bw'okeesigamako owulira eddembe naye gye bakuma oppikamu omuliro gye biggwera nga si birungi. Akavunza akatwe kaba kakakkwata bwe bakatakula bw'otyo owulira nga batakulabulamu naye gye kakoma okukula teweebaka. Kale mwewale enkwe za sitaani, mwewale emitego gya sitaani, mwewale nnyo okulowooza nti sitaani kyali wammwe. Mulokoke mukkirize Kristu era mubatizibwe olwo nombikibwe n'omusaayi gwe. Bye tuyitamu bingi bw'otakkiriza Katonda bw'otakkiriza Kristu bw'otakkiriza nti oyo yatonda eggulu n'ensi ennanyini bulamu yennanyini bugagga bwansi tojja kuyitako ng'okomyeyo naye akaseera kajja kuba kabi nnyo kuba ojja kuba okyajjukira buli kigambo kye twagamba ti muntu gwe lokoka ng'otujeregereza oseka enseko z'ejjoogo z'okkudaala era ng'otuyita bajega. Kale Bongo Charity Foundation bye batuma tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero
twalina scholarship identity kakadde kamu n'ekitundu twagigalawo kakati tugenda tandika system mpya essomero lino ligenda kuba dijjo obwana bw'okuluguudo obumulekwa abanamwandu abana b'abanamwandu obwana buno bukyekuza obwana obukuba abantu ne bubatta nga luli busomesa Katonda ebyemikono byonna twagala tusitule eggwanga lyaffe nga tuyita mu baana abatono tulabe ku nsi yaffe ngeri great nate omwana omuto lyessuubi eryenkyalekerawo mmwe makulirako ye t-shirt eno every child matters totuma mwana muto bisigara tomutuma biyaga oli musajja mukulu yagala kwegaddanga ate omwana muto gwotuma bikondo mu byo omukaba sanya omukaba waza Katonda akyawa abantu abemolera ku baana abato tonyiza Katonda mulekerawo kuwa abaana abato bbiya bwakaana kange kagumite n'okawa bbiya obadde ki mwana wa Katonda kale ekimu ekyokumi ekyensoso kituula ng'okiwa Ministry of Bonchate Foundation ng'oyita mu tuwa yakalimu tukusigira ebifaananyi kusiganga bw'oli okudesigninga eddiiro yo n'ebipaints oyina wooteri wakagikola oyagala giteekamu antique chairs garden chairs gikuwanga eringanga muntu tuwa omulimu tuwe contract sente ze tujjaawo zetuguliramu abaana bato amadagala okubazimbira oteekateeka we banaasuula essomero lyabwe n'okutwala enjiri gyetatuukanga oba gyeyina okutuuka olwo nooba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu oweereza Katonda ate nga onyiriza n'eddiiro kale tuwe ebifaananyi tuwe ebisiige tuwe entebe zo menye kindeke ki ffe tukuddiza akamwenyumwenyu ku matama nze nzikiriza nkigenda kuba era Katonda waffe munene kwa yenanyini zaabu silver amasanga ne feeza bw'abanga yenanyiniwo ebyo byonna tugenda kukola ekifo ky'abaana b'okuluguudo nga okikomyako bukomya maaso n'ogamba lino ggulu menye kindeke kingana ekifo kyonna njiri kale tuzimbe ekifo kino twegatteko tokoowa naawe agamba nti sina kifaananyi sina hoteeri saagala ntebe saagala katebe kakubalakoni osotuwa ekimu kyekyekumi ekyensi eno kireka mu bwana Katonda ajja ku blessinga niko sebo abantu babuuzeeko yongera okusiimira ddala abo abatwala obudde ne bajja ku channel eno ate ne bongera okuba nti bayiga era ne balayikinga banaye ngenda basaba ekintu kira kimu kyengendo basabayo kuba nti tusharinga videos neeno sharing ekiseera kigenda tuuka zino video munzikirize zigenda kugibwayo ku internet ekiseera kigenda tuuka ate mu bangi tali ala zijja kugibwayo aye nange ekiseera kijja tuuka nga I'm in position nga sikyasobola kulayika ku mpewo so akadde kano ekaba katuuse olaba nga interview eno etuuse nkubiriza nnyo omuntu leeta omuzadde sharinga linki leeta omwana kwegamba kola kyonna ekyetaagisa olabe nti mbu osaasaanyiza abantu bategedde basobole okufuna obubaka buno kubanga ebirungi tebitera kuwangaala ekyo ffenna tukimanyi so buli kaseera obwanga olabe sheeno etuuse leeta omwana bazadde bo anko bo baani gisharinge ku WhatsApp yo sharinga status okitegeera byonna bikole so ekya kyengenda okuutira abantu ndowooza kati tuli mu gwa 7 tugenda yingira gwa 8 omwaka twagutuuka dda wakati olunaku lwaliro nzize nina mu kisenyiga nalwaddeemu naye nga tekingana kubanga nzija n'empeereza sijja kuwayiriza kuba omuntu yenna omulamu omuntu alina ekyokulwala kitundutundu kuffe so kisplashi kijwise ekyo bakireete tukinywe tukinywe balabirire omulwadde tunywe kijwise so ekya kyengenda okugamba abantu omwezi nga we mugulaba omanyi ebintu byange abantu njagala nnyo bagenderera emboozi yange era I guess this is one of the interviews zibagenda okutuuka ekiseera nga bazinoonya nga bazaagala after realizing nga akaseera kayiseewo omwezi gwe tulimu this is going to be my message eri abazadde buli muzadde alina omwana asoma emabegako awo myaka egiyise emabega twalina nga incidents zino eno ng'abaana bajjiira ku madoomu masomero ago ng'abaana bajja nnyo gwe owulira essomero ly'egindi lyakutta omuliro abano bakoze we bati bano bakoze we bati abantu njagala mutegere these things they don't just happen at random
ya kana katundi kaisa bintu tebituka wa random nensonga lwaki sawa zino temukyawulira nti mbwe emizimu gikuba abaana ku somero gundi emizimu tekiri so common kati kiri rare so tubaddewo ne incidents juzi wano waliwo abaana bafunye akabenje kati amasomero gabadde abiriwo esomero badde okay wali somero badde lya primary wali ne lya secondary accidents ezo omu ku accidents mwafiddemu almost abaana 6 nalabye video eyo ekituufu nga emenya omutima ng'abaana abasokola mu busokozi bati babasokola mu busokozi abazadde let us be careful tubeere attentive tuwulirize ate twongere okuyiga ebintu bino bituweeko ekyo ebintu ebisesinga bitwogerako wano muyinza balowooza nno tunoonya viewership sina kyamaanyi nnyo kuba kati nze I've already lost many jobs olw'okuba nga mbeera njogera ku bintu lwebiti mulimu kati abaana batakyasobola kunkozesa but I sacrifice that nengamba nti ebbanga lye naweerezaako eri lyakoma ne manya amazima nalokoka so baddemu obagambe nti wayatula Kristo nayatula obulokozi era Kristo ye mulokozi wange nayatula Kristo waliwo yangambye era nga twogera linnya lya Yesu metandiki mwasamye mumwayogera erinnya bannange nayatula nenzikiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange era ndi muntu ng'ompadde obudde aye munnaye ebiseera ebisinga oyinza n'okwewuunya mu bigambo wano olusi byenjogera ng'omuntu ampadde obudde asobola okumanya bingi nnyo n'ayigira bintu bingi nnyo ku nze naddala mu kintu ekituuka ku kintu nga tugenda kwogera ku bulokozi nga tugenda kwogera ku Katonda nga tugenda kwogera ku Bayibuli so I'm so productive wekituuka kweyo side so kansubira abadde agamba nti saagala nnyo kwogera kigambo Yesu mutima gukakkanya ate originally ekigambo twali tetumuyita nga Yesu abantu abasinga mutemukimanyi the name was not Jesus era erinnya lye baakozesa kuba mugundi enkadde tetwayinanga gundi tetwayinanga leeta J era Yesu bamuyitanga Jesus twakozesanga waayi ensonga lwaki wano eno abaminsani we bajja wano eno tandika otuyigiriza ejjiriini ife bayogera ekigambo manya abaganda ebigambo ffe wegendereza tubijja mu luzungu ne tubizza eno nti ekigambo nga kati Yesu okumuyita Yesu tulina ensonga lwaki twakozesa wine twakozesa J so bintu bingi eyo abasinga bitamanyi naye badde nkyagamba bano abazadde muwulirize nnyo pay attention teri kintu omulembe gwonna nga gunaagwa gutandikira mu bavubuka ekintu kyonna enkyukakyuka yonna ng'enajja etandikira mu bavubuka ebisiyaga ebyali bijja tebyatandikira mu bakadde bavubuka byatandikira myaka gyaffe transgender we yali etandise okujja yatandikira muffe ebintu ebisinga nga binaatera okujja omuntu yenna naleeta enkyukakyuka atandikira mu bavubuka waliwo ensonga lwaki omusaayi guno ogwaffe omuto nabagamba gwe musaayi gwokka kikiseera kyokka kitulimu ng'omuto aneegomba n'omukadde akola ki kuba this is the time we have to change the nation wetukyusiza buli kimu sabazadde mwegendereze nnyo ebintu bino ebituukawo they are not happening for no reason they are happening for a reason abaana ebintu mutanisolaba abaana atandise okugwa ku bubenje I was here nembagamba emyezi abantu bano gye bakoleramu nayina ensonga lwaki aye kambagambe ne kino omwaka guno nga guggwako njagala mwetegeeza ebintu ebigenda obbaawo ebintu ebigenda okutuukawo abantu beewuniikiriza bagambe na kino kibadde kisoboka nkyogedde mmotinga ennaku z'omwezi za leero ebbanga lye tulimu bwe tunaatuuka mu nnaku zaffe ezitera okuweza ebikujjuko tutandise oyingira Novemba okusinga ddala Desemba January mulabe biki ebigenda otutuukawo ebigenda okwewuniikiriza ensi we muli biraba ndowooza abantu bagenda otandika okukkiriza kuba abantu amaaso gaffe gali mu ngalo naddala bagamba batuga amaaso gaffe gali mu ngalo nga tetunalabako tetukkiriza naye ate Bayibuli egamba alina omukisa oyo akkiriza nga takoze eki tokkiriza nti abaana babalala bafa tebakkiriza so sazamu linnya lya Yesu ekitwadde tugezaako abantu tugamba omuntu olinda kumala kintu kutuukawo olyoka okkirize era mbawadde ekyokulabirako nti omwaka guno nga guggwako munaku ez'ebikujjuko ezo mu myezi egigenda okuddako otandike n'omwezi ogw'omwenda ebintu ebigenda okuba nga bikolebwa saagala kweyita mulaguzi naye abantu babikula amaaso batandike okwegendereza mu ebyo ebiseera bingi ebinaatuukawo emugenda okuba nga mujulira era mumanye nti Katonda mulungi ekiseera kyonna ate Katonda akola ate Katonda ayogera so
N'ebigambo byange ebyo ndowooza mbabuuzizaako ababeera mu comment section yaffe bannaye waliwo eyandoose waliwo Shande Boss Lady kati akulota bulosi buli kadde tikyagoba yandooseeko naye yandize n'atubuulira ekirooto kye ekirooto kye yaloose era nange nzijukira ng'oŋŋamba nti abantu ntandika obbagamba ne musiriikirira oluusi message zemba nfunye omanyi lwaki mba nfuna ekintu n'ensirika nti nina kyesaagala teeka osaagala zimba ddiini osanga abantu nga batandise bagamba tubannayo omanyi abantu ebisa ebisingawo banga you're doing things ebiri out of normal batandika tosinza ggwe ane ne beerabira okusinza oba okugulumiza oyo abaleetedde ekintu ekyo okutuukawo we nali ntandika interviews nabagamba nze siri katonda sina nnyo kyanjawulo kindiko ndi muntu nga ggwe nzuuka ku makya neebaka nkoowa ngende emmanju ne neeyama nga ggwe bw'okola buli kimu nga bwe kiri ku ggwe naye ate ekinjawula ku ggwe nti nze engeri gye ndabamu ensi so abeera mu comment section nga mukomentinga bagambe bannaye twongere sharinga mulikinge mu viewinge ebyo byonna mubikole era ndowooza banaasigala nga mukola ekyo obaka bwammwe bujja naye tebasala lukujjukujju tebasala lukujjukujju era mbalaba bangi nnyo abaagala ennamba yange yakuvuma omutwe mbeerayo eyo nga mbalaba abaagala ennamba sobola kugaba nnamba yange kuba mugenda kunsumbwa weewaawo kale kakati nkamwesiga Olivia nkamwesiga Olivia abeerako Norbert abeerako nnyo Nancy Mukisa kwali Olivia Twini naye kwali tukwebaza Shiba Nantamba oyo buli kadde abeerako tavaako Njema Njema engere mukusooka twalyogera bubi waliwo era Njemaha yasibye mu kufeesi naga my name is Njema not Njemaha so wali yagambye ako mega aliwa mega gatha tulyawe mega gatha yagambye ako meta naseka Shiba Nantamba yo tumuyisizaamu waliwo Wini mukwano gwaffe omulungi webale kubeerako waliwo Miri Naggayi naye abeerako Miri abeerako waliwo nange mbeerako oyo yagambye Irene nabadde nsoma ina comment gye yawandiiseko n'agamba Irene yagambye nange mbeerako naaseka n'adigida Solomon Solomon Sendege naye abeerako Namara Rose naye abeerako Akankwa Hilda akankwatsa Hilda naye abeerako Miss DJ Favor ono natugoberedde emyaka kigenda 9 Miss DJ Favor ono mukazi DJ Miss DJ Favor abeerako nnyo Iba naye abeerako mukama muwa omukisa Kangume Hilda ono tumuyisiza John Cruz mukama akuwa omukisa raise Iba naddamu wano naga big up Rabongo yanvimbisiza ayina omugisha naye mukama muwa omukisa Mwandera naye abeerako nze Aleni oli gwe mbadde nkugamba nze Aleni nange mbeerako bannange ndoza tukomaawo leero mukama bawo omukisa God's Blueprint tukwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo Laita naawe Tendo Jude naawe mu ngeri ey'enjawulo Tendo Jude oyo Mira Nkunda naye tumwaniriza mukama muwa omukisa Saint naye mukama muwa omukisa bannange bangi Shande the Boss Lady bangi ne tukomaawo leero tutandike owaayo lwaki ba Illuminati gwatayina sente atali mukulu atayina kintu na kimu kya muwendo matiribona gansi lwaki ba Illuminati bakufiirako lwaki bakulonda wakomye wali ngogamba nti Sitaani Lucifer esawa y'okubba ebirooto talina gwatuma Sitaani Lucifer tasobola kulaba mu future mufere saaba fere be bano bakalye kano tokalya akozesa omuntu okulengera mu future era watali muntu kuwa Sitaani Lucifer saaba niga saaba fere saaba sanamu omuntu bw'atamwa bwesigwa na mutima amaanya batakyayina kituufu
Stan yakulondera ki? So Lucifer Ssaabasanamu Illuminati yakulondera ki? Kati abantu kambagambe olunaku lwaleero aye saagala era beerabire tukyali wali mu nnyumba. Tukyali mu nnyumba. Twaddako eno ng'ovudde mu nnyumba ogenze eno. Okwongera bagaziyiza olugero bategeere. Kubanga n'okujja mu nnyumba yasooka kulonda. Sooka kunnonda. Kati lwaki Ssaabasanamu Ssaaba Lucifer? Saabafere yakulonda. Okulondebwa kwange nno we nali nkyali e Kampiring Stan ono batandika okunnondoola abantu bano eno nga nkyali e Kampiringisa. Mukomera nze ngolo sinnamanya bantutte naye bansibye kesisi yali enkutte. So Stan ono okunnonda during that time waliwo family yajja nga baagala to adopt me. Kati ng'okwadoptinga bayagala sooka kukola kye bayita foster care. Omanye ebigambo bino biri foster care and adoption. So kati kansoke nkitangazeemu abantu. Foster care kwe kubanga olina muzadde omuntu akulabirira naye nga tobeera naye ng'akulabirira eno naye nga ye abeerawa oba bweru nga temubeera mu maka ge gamu kye bayita foster care. Then adoption kwe kubanga otandise obeera n'omuntu oyo. Kati family eno yali abazungu, family yali abantu 9. Kati bali Illuminati nkizuula luvannyuma nti bali Illuminati. So family eno bajja nga nzijukira omusajja yali abakwasaganya yali ayitibwa yali uncle waffe ku station yako ku rehabilitation center nga bamuyita Mr. Edward. So Mr. Edward ono yajja n'aŋŋamba nti oyina family eyagala okugira oyagala okwadoptinga. Because by that time nali nga preaching mu COVID nga preaching eri basibe bannange nga mbabuulira ekigambo and they used to record me videos. Bena bafunye omukisa njaziraga ku bantu kuba gye ziri njaziraga ku bantu. So bandi coding nga mbulira bannange ekigambo nga mbakulembera okuyita mu kusinza n'okutendereza. So and this family negamba nti we need this child. Kati bayina okukola documentation mungi. Documentation yali mungi alina okukolebwa at the moment. Ensonga eno bagitwala ewa principal omukyalo oyo Munyankola akyaliyo. So she was like, let us first do some arrangements, let us first confirm these people bichi. Documentation abeera mungi engeri nti by then ali mu mikono gya government. Ne basooka ne basaba bajja ne bansaba mwezi gwali gwa mukaaga. Ne babaga basoke balinde mukko basoke betegereze family eno, is it the proper family? Bali bantu bagagga nnyo they bali babera England nga they are one of the crucial families ezina reputation mu kitundu. So gwatandika processing but amidst mukubaawo tandika ofuna ebirota about them dreams mu luzungu. Yeah. Ebirooto omutandisa bifuna naye nga ebirooto bineeno si byali bya bwa Katonda. Kati laba Katonda bwajjampa mu birooto nambikulira ku family eno. Family eno ebayina omuze nga buli mwaka balinga basaddaaka. Naye ng'okusaddaaka kwabwe balinga baadoptinga abaana abaddugavu. Kati nga abaana abaddugavu baadoptinga nga abaana baneeno buli luvannyuma lwa myaka 20 nga buli luvannyuma lwa myaka 20 baadoptinga omwana ate ng'omwana alina kubanga ali mu myaka egy'ekitiini. Emyaka egy'ekitiini ng'omwana oyo alina okubanga alina abilities zino wammanga. Omwana alina okubanga connection ye ku spiritual world ngeri so strong nga it is seamless nga wengamba seamless nga tikimutwalira budde kubanga aswitchinga ku nsi ey'omwoyo. Omwana ono alina okubanga wali abantu abali eloquent ye muntu okubanga alina ability esomesa omuntu nga alina ability esobola okubanga ayigiriza omuntu omulala mu ngeri nti n'omuntu oyo asembayo okubanga atasobola kuyiga kutegeera ng'asobola okutegeera. Omuntu oyo nga alina okubanga that person nga ability baina abilities nga they are fast learning ekisooka ate ekirala nga they have a specific talent. It should be music. Whatever music balina okubanga they are good storytellers nga bamuwandiisi. So balinga specific era nze tukomanya ebyo ebintu their specifications. Omusajja Edward there's a way they used to test me over things because nkugamba music muyigira kampiringisa
bansindika mu music bansindika mu class music nembeera nga ndi active nnyo nga music mutegeera. When it came to literature nali muwandiisi mulungi nga mpandikwa naleka company nga mpandise essays nyingi nali mpandise n'ekitabo though tekyasobola publishingibwa bali bakiyita when I was 17 so tekyasobola publishingibwa nali ezo zonna activities bali baagala qualities bali baagala ku muntu nali nziina. So kati family eno Katonda amala okumbikulira ebirooto binene nabirootanga on different days kuba nali nyingiddeko ne nkisaba n'okusiiba nga nange nga njagala kubeera adopted kuba nali nkwebula mu hospital nga ndaba that was the chance. Kumba abantu bengendamu bantu si batuufu kati wenafunanga ebirooto bineno tandikwa bisharingako ne Mr. Edward nemugamba ekituufu naloose ekintu bwekiti. Then he was like kanziremu neetegereze this family. So wagirootako ki? Mukuloota naloota saddaaka zebaakolanga wegambye saddaaka zebaakolanga saddaaka zino baazikolanga nga mu buli mwaka balina saddaaka naye ng'omuntu akulembera saddaaka ezo yalinga mwana ate nga muddugavu nga bakutwala ne bakuyigiriza bamala okuyigiriza. Actually twakola research mungi nnyo ku bonti ne company ze baali bayina twagenda zizula nga they have a demonic reputation nga balina cases ez'abantu ababula abakozi baabwe ababula. So a lot of information yali awo. So then principal nembimugamba utwamano bimugamba and they cancelled it out nebagamba tukikansolinze kyatenga nange kumoyo sikiwulira nga saddaaka eno basaddaaka mwana muddugavu tebasaddaaka mwana muddugavu wabulanga muntu muddugavu yakulembera saddaaka zaabwe. For 20 years batraining omwana oyo muddugavu ne bamuyingizaamu nedda for 20 years it is when we balonda lwe baddamu ne baadopting omwana omulala agenda okubanga atwala session eyo for another 20 years but buli mwaka lwe basaddaakanga era saddaaka eyo yabeeranga ya muntu nga muntu ki ebiseera ebisinga asobola okubeera muzungu munnaabwe asobola okubeera omuddugavu abagwa mu vi gwe bakangavula bakwata naye ate nga basaddaakanga bwana buto ate ng'obwana obo bayinanga ennamba kuba ennamba gye nasinga olaba yalinga ya mwenda negwe abazungu balina sitaani kati nga ku baana abo omwenda buli mwaka bajja bayifunangako akaana akawala kati nga ekisitaani kyabwe kidimoni kyabwe kye basinza bakiwanga omubiri. Kiki kino? Sitaani oyo bo balina dimoni gye baali basinza bali bagiyita Lilith. Si Lilith. Bagamba Lilith. Lilith ono it's a demon. Demons nyingi era banaye abazadde mulimu abazadde amanya ge batuuma. Nsango omuzadde Lilith. Kati nsango omuzadde yatuuma omwana we Malcolm. Linnya lya demoni. Okakasa? Ya Malcolm linnya lya demoni. Ono muyimbi omu omwana bamita Malcolm. Kati mugende munoonyereze ebintu byange ebisinga saagala nnyo okwogera Malcolm linnya lya demoni amanya nga Leviathan ebintu ebyo byonna those are demonic names. So kidimoni kyabwe ekyo nga balina kikyusa omubiri ng'era omwana oyo kwaba abaana omwenda buli mwaka nga omwana bamukyusa omubiri nga balina engeri gye bakikola omwana bamala okidda kidimoni ne bakyusa omubiri ne bajja omwoyo guli ne baguzza mwana omwana eyo n'enfaanana ye ekyuka abeera mwana muto naye ng'alinga abaana bakadde nga kale akadde tabeera mbanne so ebyo byonna Katonda yabimbikulira mu gundi mu birooto byenalootanga and the good thing era kinsikira kati kinkyebaliza Katonda nze sirotanko kyoto ne kinnema okuvuunula sirotanko kyoto ne kinnema omuntu ne waba alina kyoto kifaanana kitya sifuna era wemba nga siri wa kukivunula budde olwo nkugamba leka nyingire mu kusaba n'okusiiba ne nyingira mu kusaba n'okusiiba era wengenda okuvaamu nga nfunye ansa y'ekirooto ekyo. So ebyoto binasobola obivuunula and ebintu bye nabagamba batuuka ekiseera ne babiraba nga byebyo and they approved ne bagamba then kati eguntu tugikansolinze. So bamala ogikansolinga nvaayo kati nkomawo wano eno lwaki Illuminati omanyi nabagamba abantu bano bakutagitinga even mbudde bwotasuubira nze ngenda okugenda ku street wonna nga bandaba nga bantambulizaako amasi kwa kati family
nali simanyi kimanya luvannyuma nnyo ngamba tuuseemu nga ntetese otegera system bwetambula nentandika okutegeera ebintu ebimu lwaki nga byali bintuukangako lwaki nasinkana abantu era abantu abamu natandika okuddamu nenkuba litoki mu bantu benasinkana nemmanya kumbe ne bano baali bagidde mu kifaananyi bwekityo ate abantu abamu sani abakozesa nga tebamanyi nti ba abakozesa muntu beera eyo mulokole omanyi oyinza obeera nga naawe oli agitwa sani katomanyi mulokole waliwo mulokole avuma abantu ku lwawaye eyo noyanika kuwaya omuntu oyinza obeera agenti wa sitaani mirimu eyo gye tukola abakola mirimu egy'enjawulo okola mu factory oyinza osanga ebintu by'okolamu mulokole osanga omulokole ku reception nga akutunulira nga atunula mu kazambi so ogenda ku TV z'abalokole wano n'osanga akola ku receptionist TV z'abalokole mugamba naye ono omuntu yalokoka atya TV z'abalokole wano TV z'abalokole kino kyo banansonyiwa naye TV kubaze mbadde media personnel koleddeko TV z'abalokole nnyingi amalala gali mu balokole bannaye amalala ate kendi nyiiga nenzijalo kwabya balokole yes oyogera sikunyiiga ne bayiga bane amalala gali mu waliwo oluusi wempulira obusunga njagala alisi njatuukirizeeyo system kwa kati system njimanyi abannayuganda bano abamu babawo emirimu nga tamanyi mulimu linnya lyagwo kyeritegeeza mu Luganda kakati bamuwa omulimu nga ye receptionist naye nga yagamba ndi receptionist nga omuntu amuwadde omulimu tamanyi omulimu ogwo balina kukola receptionist kitegeeza ki mu Luganda emirimu gye kyeki okyegeera alina kweyisa osanga receptionist nakufuukira omuntu nakutunuulira bwati nogala bono yensonga lwaki njagala obudde bwange obusigaddeyo ku nsi bumale nga ndi productive ngenda saba abazadde era naawe ngenda kusaba mukulumeta nti ekifo kino ndaba we twafunye wagazi ate sileka buli holidays abantu bajje bayigire wamu naffe bajje batukyalire bayigire wamu naffe baleete abaana abazadde baleete abaana kuba ebintu bingi bye twetaaga okuyiga puliyani n'ebintu bingi nnyo ebyokugamba abantu bindirega nshirenge n'abantu naye obudde buyinza obutangasa naye twantaddewo programu abazadde ne bajja abaana ne bajja avubuka bannange ne bajja kuba ekintu kyogeddeko ekya receptionist waliwo omuzungu kyayita etiquette twogera ku mpisa omuntu weeyisa otya omuvubuka ali mu myaka gyange alina kweyisa atya bavubuka bangi bali mu myaka gyange naye nga beeyisa bulala abasinga si bayonjo engeri gye babeeramu nga gye beekwatamu nga bali mu bantu si eri proper all those things ate nga mu ebyo ebintu omuntu lwayiga empisa entuufu tamanyi ngeri ki gy'abaziizaamu sitaani lwobeera ng'oli mugunjufu tomanyi ngeri ki gy'oba weetemye ku sitaani oti tomanyi embeera y'obugunjufu nakyo kika kyakusinza Katonda waffe so kati abantu bano eno bali bantrackinga dda nze nga sikola ki nga simanyi kati ekintu ekimu ku kisooka lwaki baluminati bano eno baali banjagala nnyo kyekintu ky'ebirooto ebyo nze nga kituuka ku nsi nakati wekituuka mu budde obwekiro wentuuka okwebaka nze nga sinneebaka nsooka nenseetinga obwongo bwange kino ekintu abantu mukiige nakyo kirungi nnyo omuntu okuba ne routine nze nga sinneebaka nsooka nengenda nembrushinga emala obrushinga nempuliza ku music emala owuliza ku music wembanga mpulidde ekigambo ku mutima nkwata Bible yange nga nsoma nempisaamu then ekisemberayo ddala nga maze ogalamira ku buliri obwongo bwange ntandika obusetinga tandika okulowooza ku kiki kye neetaaga osolovinga what do I need beera mbuliri omu nendowooza neetaaga ki kati kye neetaaga sibeera sina budde bwakwejjusa nze sejjusa kati wemala osetinga obwongo bwange nemanya nti kati I need to solve this. Trust me, the moment reneba simanya ngeri ki gye ntandika kuloota kuba ekyo webamu ku bintu Katonda byatukweka tosamanya ddi otandika kuloota ngamba olota bulikanako buli kanaku ndoota ne leero naloose waloose eki leero actually leero naloose ekirooto naloose kugera ekyoto ekyo lwakuba tubale tujjano sikimazeeyo bulungi tuyingidde kyonyumiza tujja mu motoka wakiroose leero nakiroose leero amakyaga keesizza leero nakiroose kikugambe sebo kikugambe kingambe
So leero naloose ekirooto naloose nga tuyina essomero nga Rabong Charity Foundation eyina essomero libadde ddene mubaddemu abaana ab'emyaka emito baddemu abavubuka nga nze n'abo abalinga abali mu secondary mubaddemu n'abantu abakulu and to the point mbaddemu up to abantu nga bali abaweza emyaka 3 kuyingira 4 bonna babaddemu. So essomero lino eno mubaddemu mukolebwamu ebintu bingi ebyenjawulo okuba nga obirayi tubikola banene abadde babajja abadde bakola biki naye nga abaana bali smart abaana mubaddemu abadde ne uniforms nga wosanga nti ababajja balina uniform yaabwe wosanga abakola kineeno production team balina ebyabwe nga buli muntu nga balina uniform zaabwe era nga bali organize nga wonalaba essomero. So nga abaana bayiga kati mbadde nzija nga nzija mu bo nga already banindiridde nga nina bingi nnyo ebyokwasaganya kati nga wenzija waneeno bampiteeri kati mukujja nenyingira mu ssomero olumaze nendifuluma opposite essomero wabaddewo akaduuka ako omusajja badde alina byatunda kati wengenzeewo emotoka yo nejja nojja ng'ovuga kati mukujja ng'ovuga emaaso wabaddewo baasi ekuli emaaso kati baasi eno woze ng'ovuga n'omukubira eŋŋombe womukubidde eŋŋombe asibye abadde avuga naye nga alina bba ku mukono gwe naye nga ekkuba aligaziyemu kati mukuligaziwamu ati n'omukubira eŋŋombe nga ogezaako mudojinga naye kati nze nga bino ndi kadduuka mbikola ki mbiraba omusajja asibye omulundi gumu oyingire mu motoka kati obadde onaatera oyingira oti emmotoka omusajja ono n'ategeera nti akoze enki akoze kuba emmotoka ogiwesa oti nekuba peva oba eziti eno gundi emaaso nebanga eyagala obbuukako kati wakirabye nakuba livansi ati naddamu nakkoona nayagala adduka akole ki agende mukugenda ati atomedde maaso awo waliwo wabadde nga wali omuti agutomedde kati mugutomera mu baasi mubadde mu bantu bakulu tembadde mu baana bato mbadde mu baasi badde abantu bakulu mbadde mu abatambula abasuubuzi abalina bagenda okukola abantu ab'enjawulo kati abantu baneeno begase ne driver kuba driver avuddeyo nga avuddeyo atandikidde mu kuyomba neŋŋamba omusajja ono genda nekudduka ne mugamba ssebo genda okwata omusajja oyo byakoze si kituufu yali mu nsobi kati owudduka wavuddeyo kugamba ku omusajja natandika oyomba kati osigadde mu motoka kuba olutalo toli actually tovuddeko mu motoka osigadde mu motokayo ngeno wadduka ali noweguna mugamba n'omutwe obadde okyali mulamu obadde okyali mulamu bulungi. So owa baasi ono ne batandika owansiganya wadduuka n'amugamba naye gwe musajja gwe abaana essomero wano abaana bayitayo toyinza otuusa abaana bayinza okuba basala engeri gyovugamu si nnungi kati n'abadde mu baasi ne batandika ate okugamba ono omusajja okwagira driver mukuba aveewo kati maze neŋŋamba omusajja w'edduuka genda ofune ejjambiya omusajja n'adduka n'akwata ejjambiya kati wakuta ate ejjambiya abantu bali batandise n'oyita amadinisa nga buka ebagala mukuba n'akwata ate ejjambiya n'enkwata ejjinja ne mugamba omuntu yenna yeetantala okusala essaawa zino eno tema butemi kubabo tebakyali bantu ng'abantu bali so aggressive omanyi omuntu okuba ng'ayombera munda naye nga atandise oyita mu ddinisa ayagala kujja tugajambula ne mugamba no bebayomba kati olumaze wakuta ejjambiya ati omusajja driver najja n'agamba katulaba naye natusonyiwa sitegedde kati tukoze tutyo sasula nga gwoli mu mmotoka kalinza abantu abavudde mu gundi mu mmotoka bati nibasooka batandika okungoba nebangoba enzuluse naye nga nkute mukyoto naye nga nkutte akayinja nti kati nibatandika okungoba kati bwe bangobye abantu bano ngenzi olaba nga bangi kati bwe bangobye nina wenzuluse badde nga geto kati nsanze abakyala babadde batudde bati naye nga they try to seduce me jangu oddukire eno jangu abakyala ano badde banyirira nga beeru bulungi saagala bagira naye endabika gye badde balabikamu babadde bakyala bawaka naye bano ab'oku mizigo kati naye nga bambadde engoye enjeru
bonna nga bambadde engoye enjeru nnyo kati nga bampita tijangu naye mbagamba nandyagadde okugabanako nammwe naye obudde buno tebunsobozesa bwe maze nenvaawo kati ntuuse nti nga ndaba gete erimu obukubokubo bungi kati kyenkoze ate nga ndaba abantu bali basembedde mpulira nga bawugana basembedde abagala okuba embogo kati awo kati wano mu kirooto ekyo kankubulira lwaki balina tibanjagala mu kirooto ekyo wentuuse ku ssaawa eyo ekituufu ntegedde nti ndi muki mu kirooto era ng'oli mu kirooto ndi mu kirooto so mu kirooto kino nasituse engalo ng'ozikakanyiza nze ebiseera ebisinga amaanyi gange mba mu kirooto gava ngawulira actually nkiwulira physically even spiritually gaba gaze ngawulira nga gaba nga aganyambala muli there's that sensation yenfuna so kati wegaze nesituka mu bbanga nenyinya agoloka rooftop mu kirooto nenyimira ku nyumba kati nga ghetto yonna njirengera kati abantu bano abadde bajja nembalengira nga bajjajja nga bebakaya naye nga tebakyasobola kukola ki kuntuukako so olwamaze ekyo nentandikero nasigadde ndi mu bbanga nentambulira mu bbanga omwo nentambula nenekifo wenatuuse lwabadde nga luguudo nenzika era wenassa abantu bonna ne bantunuulira buli omu olwamazina dda ku bibye then awo nzikira okusisimuka kati ekirooto ekyo ekisooka kyensobola okugamba omulabi ennaatulaba kuba I thought in the first place nabadde ndowooza nti kikwata ku ggwe weka but ekirooto ekyo tekikwata ku ggwe weka wabula kikwata ne kwabo abantu abali mu kutulaba abantu abafollowinga Rabongo Charity Foundation. We have a vision in front of us, but this vision erika abantu abagenda ogikola ki abagenda okwagala ogikuba and abantu abagenda ogikuba si balala be bantu abatuli mu maaso already abatuli mu maaso bati emmoloka yo wabadde ovuga twabadde ne basi ekuli mu maaso ebaddemu abantu abantu bano waliwo abantu abatuli mu maaso so wenkyogera bwe nti essaawa zino Rabongo Charity Foundation nga bweri waliwo abantu essaawa zino abanene abagisinga ab'enkizo nga at any moment they can do harm to it. These are the people. Era this message was like essaawa zino ekyoto kyo ekituuse you no longer have to strive to fight. Tokyayina mulimu ebintu kati ebirina okujja nga tokyayina kulwana kyolwanyeko kikola ki kyolwanyeko kimala wabula let the impact of the work you do ye etandika okukola ki okulwana ye musajja ono gwe twalabye abadde nanyini dduuka ono weyavuddeyo ye nakudefendinga and you didn't go ye yaze nakola ki nakudefendinga era mukudefendinga yakanyiza driver kwa driver yalina obuyinza driver ono yavuga abantu baneeno so omulimu gwo because ebintu ebimuze obisa ebisinga ebintu enko okwogerera ekintu n'ogamba abantu bannaye tukole kino abantu tukole kino abantu tukole kino abantu tukole kino kati leka abantu let the work kwesa zino kimanyi waliwo project egenda maaso ey'Ekamengo let the people see omulimu ogenda okuva Ekamengo era waliwo tutandikidde n'engamba nti abantu abasinga tulaba tukkiriza tumaze kukola ki tukkiriza tumaze kulabako kati let the work eri egenda era buli muntu yenna actually buli muntu yenna agezezaako supportinga project y'Ekamengo buli muntu yenna ne wato supporting Rabongo Charity Foundation wabula ngulina charities endala ezo supportinga just nogwe oyina ekkubo lyeweerongosereza oyina omulembe gw'ositudde and amanyi ebisa ebisinga abantu twagala nnyo okukola aye kino ebintu balekerawo kikola lekerawo okola ekirungi ng'ogamba omuntu nkola ekirungi kuba nkimanyi ndeye bagenda kumpaamu ekiki bagenda kundaba bankubira engalo bamba bane ku ekyo waliyo naffe abantu abamu n'ogamba nti nkoze ekirungi kubanga saagala kibi kuntuukako sengeri y'okubala ekibi kankole ekiki ekirungi eyo levo omwana wa Katonda giveeko omuntu yenna ng'okyawa ng'okyasuubira ekintu ekyo giveeko beera omuntu ono okola ekirungi kubanga obulungi bukuyisa bulungi okategedde
waliya ku bulungi bwokola no just ba mu bulamu banga kikusajina kikuletera eddembe naawe nze obulamu bwange saagala mwana akaaba banaye mpulira ddala ekizibu omwana n'abeera abaana abakaaba banaye mpulira bubi olw'okuba nti nali saagala mwana akaaba nze kyankako okubanga mbeera playful n'abaana abato nfuba nnyo okulaba ng'abaana ate se baba bazannya nange nsobola okuba engejingamu n'enzanya nze era abantu abasinga bansanga n'abaana bampita mwana muto kuba ekisooka ndaba kantuuni ekisooka nsobola okubeera n'omwana omuto wabino ebintu etwabeeranga awo n'ogamba nga yenzi Spiderman nembuuka nsobola okubeera nabo ne tugatta bulungi nnyo emboozi nga twogera ebintu ebyo we fascinate okuimagininga ebintu ebitasoboka nenfuka haluku nenjogera nabo bulungi kubanga kimpuliza bulungi ng'omwana ono ali bulungi ng'omwana asimayire ng'omwana atakaaba kuba mudda nina tuuka okukola omwana mugamba ekintu because of that good connection ng'omwana nyanguyira ng'omwana mugamba nti kati kola bwoti ng'omwana nyanguyira abaana waka ne mbabeeramu bakimanyi sinze muntu agenda obbeera awo mubeerebereko era buli walabanga mugambye ekintu mugamba bano mugamba emirundi emeka ekintu nti mituje mitono ne mugamba katwabeerawo ensonga lwaki mba nkugamba ekintu I hit on a point so mwana katonda beereyo omuntu oyo nga essanyu awantu awali essanyu nga wakuyisa bulungi nga tokola kintu gamba nti mbulwakuba era abantu sagala mulokoke munze ndokose lwakuba nti ageyeena no nsanyusa maama mulekerawo ebintu ebyo lokoka kubanga ekintu kyolimu kikuwa eddembe yensonga lwaki Kristo teyakka mu kifaananyi kye kyalina kubeeramu ekyobwakatonda yakkanga mwana wa muntu temanyi lwaki Bible emuyita omwana w'omuntu omwana w'omuntu nemuyita omwana gw'endiga temanyi lwaki temuyita Yesu lwaki temuyita mwana gwa mpologoma lwaki temuyita mwana gwa mpologoma waliwo amaanyi agali mu bugonvu waliwo amaanyi agali mu kintu kugonda nze essaawa zino omusajja ono okundaba igwe okundaba ojjukira nali ne kagita kange neeyisaawo ntambula nogamba gundi jangu nonsabamu awo akapeera kati emyaka ndo yali 223 223 kati balabira kwa ya 223 yali yakatandika 223 224 222 nga 222 nga gwako 223 twakoleramu awo 223 nga gwako 222 nga gwako nzijukira that's when I moved to Machindi budde nga sina bagenda eri mukono ya so ebbanga eryo nti nze nakulaba nga oli mugongo oli free n'ebintu n'abantu biwali okulembera nga si kisuubira waliwo amaanyi agali mu bugonvu abantu bajja gategera so ekirooto ekyo kyabadde bwe kityo and that was the message I got abantu bano ababadde mu kibaasi they are not the people that omuntu betulina okutya nti ebiseera ebisinga lwa muntu obeerawo nolaba embeera nga zisituse ano basituse eno basituse si gwe afuga abantu abo waliwo abafuga igwe tutya abantu bano eno tutya musirikale akwata wabula tti omulamuzi agenda okukusalira kuba yagaba order so naawe leka bubeera obubaka gyali esaazi nali mukulaba nti embeera ezisituse soko olindeko zisaaka attention soko ozireke ezo toduma noonya sosi yaazo noonya sosi yaazo nti kati bannange landlord namanje bubanga bwavu bwe bukwesibyeko sosi obwavu buvaawa zibusi landlord ono si landlord wo so lya atakusasudde ku mulimu so akaduka akumye kiro ya sukali asibe balina obuzibu omulowoozaako nedda era maasawo bino ebintu byetwogerako wano we are organizing a show tugenda kubanga twogera nga we are discussing such matters abavubuka waliwo yabadde mu comment section n'agamba njogeranga omuntu w'emyaka 5 ekintu ekyo nange olumu nkisanyukiramu naye era nze n'okukula nze simanyi nyimba kati zirikosa n'okumbuza luyimba kivinka luyakasemba ofulumye nga sirumanyi obudde bwange simalamu ebyo bintu mbusimanga zisiri nnyo omuntu wa TikTok okubeera ku TikTok nga na specific kyengenzo nnoonyaayo so tugenda zimba abantu abakulu mu baana abato aye n'abantu abakulu awuliranga alina we yamisinga naye ajja kubeera mu kirasi zaffe ezo omulamwa mu episode kano kana akatundu nga tudda wali waki Beruminati bamulonda nze gwenfunyemu guli gumu tugenda zimba abantu abakulu mu baana abato
olwo nno tukwate n'obukakkamu bw'abaana abato tubuzimbe bantu abakulu singa baba babumisinga. Nze kyenkuttemu gw'okuttemu kitweyongereyo wano kakati Illuminati bano bamala ebbanga nga bakulondoora Illuminati bategeera batya nti omu ku ffe oba gwe twetaaga ali wali batandika omutambulirako. Kati ensi eno ejjudde amaanyi ag'enjawulo, kino abantu balina okitegeera. Nga we nagamba nti nze I have the ability, nze omuntu wajja, era abali mu comment section abantu ababi kwa mulimu abantu sinti buli muntu tubayita mujje ku foundation yaffe naye ate mulimu n'ab'emitima emiki. Olina gwe wandagayo nenzikirizawo neŋŋamba nti si buli agamba, si buli nti Bible egamba sinti buli agenda oyita mbu Yesu nti agenda mu bwakabaka bwa Kitange. Abantu abo gye bali. Kati I have the ability, era mirundi mingi wano wembanza omuntu nga simuyinaako gundi nunyize negamba naye gundi oyo nze omwoyo gwange tegumakinze naye. I speak as omuntu, era ogenda okulaba mudda ng'ogenda okulaba alina kyakozeeyo ekitategeerekeka. Ng'olaba omuntu ayina ekintu kyobadde tumusuubira nati yenajja ninjaga zitadde mu sokusimu sajja mukulu myaka 4 ekintu ng'ekyo. Kale nze ebisa ebisinga omuntu wabanga gundi yembi nga ayinako ekintu ekibi I can know. Nemmanya nti gundi ono nno mukolomire, nemmanya nti gundi nnono gundi ono nno ali bwati, ono ayina ekimusumbuwa ewaabwe, gundi ono si muntu mulungi, ayinamu ekintu ekibi. Olina mulaguzi, olina bbi. Kati kyekintu kyesaagala mu mpite yensonga lwaki olumu kinnemesa okubaako oluusi ogenda notwalira omuntu obaka naye ng'ogenda okulaba ogenda omugamba agenda kwesibako nenoonya engeri gye bumutuukako. So Illuminati baneeno they have those people. Abantu baneeno mu bo tubayita basiika. Basiika baneeno be babeerawo nga they identify yaba n'omu abako ne demoni ene ezuula ebitone. Demoni ezira talents, both physical and spiritual talents. Muno gye bisamaalirira gye zitambulira demons ezo sibeera nga zinotifying nga zigwa ku muntu, zikumanya kuva nga wakazaalibwa. The moment bakusuula ku nsi, because omuntu yenna nga ali mu lubuto, the moment wamala osuulibwa ku nsi talents ze zifuka active. Beacon obanga aliko, wenjogera ku beacon obanga aliko akataala olabiko buno obutala obeera ku mulongooti kaakawe kazikira kaakawe kazikira era kaaka mu patterns. Kati naawe omuntu obako ne beacon eyo kaakawe kazikira kabanga kabagamba ndi wano. Kati bo bamanya pattern ya beacon ne bamanya nti kati ono omuntu energy woono omuntu asobola okukola kineeno, ono omuntu alina obusobozi okukola kineeno, alina obusobozi okukola ono muyimbi. Ne bagamba nti waba muyimbi asobola otuyambako awantu awamu. Kitegeeza buli muntu alina special gundi ey'enjawulo ability. Bo Illuminati bamulabanga akataala ako bagamba waliwo oba olabika oba tosobola kwekweka mu nsi y'omwoyo kisooka tetwekweka. Kibaddiramu bantu bakatonda mu nsi y'omwoyo tosobola kwekweka kuba guli omwoyo, it is your true identity. Babino ebyokunsi wano osobola okugenda wali nenzita omuntu nenabakwali omusa nenekuba kapafumu nenzijja ng'oyinza okugamba omubiri gwekweka naye mu mwoyo tebagukweka. Oli alabirawo naga omwoyo tebagukweka. So abantu bano bajja bakulondola lwaki baali bakulondola ng'oggyeko bino ebitono bye wayina ebyokuba nti anyway ate soko tunnyonnyole tugende ebuziba kwogezezaako kinnyonnyola oyagala okitulaga naye mu episode eri eyaggwawo watugambira nti ezimu ku nsonga lwaki baali bakulondoola nti ability yo y'okulaba ebirooto n'obivuunula n'ey'okuloota yeyo kali yali ensonga oba waliwo ensonga endala lwaki baali bakulondoola? In fact bwenti bwena okibuuza. Kati ensonga endala lwaki baali bannondoola ng'oggyeko okuba nti nali ndoota nsobola obivuunula I can see. Ensonga endala yali nti nze omubiri gwange ndi so friendly ne spiritual world nti nze we nali nkyali omuto kyali kyangu nnyo omuntu okunteekamu ekintu kyonna oba okunkozesa okuloga naafuna kyayagala balinga bandogi. So gyukalina kugamba nti mbu nga ne waka we nali nga
oyita nagenda kola nze asookayo mu lujjo fuluma nenkasuka ejjinja kati ekintu ekyo those people they knew kubanze omuntu nze ewakaya ne wakawe twalinga wakawe nakuli we nasingo mali emyaka emingi sigenda kwatuukirizawo manya saidi ze nabwero omukazi waawo olwokuba yali ayagala sigala mu bufumba ine ebintu bye yatukola ebintu bingi nze bantuuzangamu amayembe nga gasima ombiri gwange bantuuzangamu ebintu bingi ebyokola bingi nnyo wakawe nali basaddakanga kapa bikapa bantuuzangamu ebintu bingi ate nga nze ebintu ebyo babintuuzaamu nga tebinkolako tebina effect gye binteekako nga bintuulamu bulungi nga nsigala ndi nomu ng'omuntu woolaba omuntu ali nomu naye ate nga we bituula mubiri gwange biba byamaanyi ki nnyo biba byamaanyi nnyo abantu abo gye bali nga gwoli awo nga omubiri gwetiza eringa nga suuti ng'essuuti kiringa gwewona abeera awo nga olina olugwero nga luwa olwambala naawe owulira oyambadde n'oggumira so naffe abantu amu gye tuli abo nga omubiri gwe gulinga suuti omwoyo omulungi we gukutuulamu gusobola okukola kyegwagala gubanga guli kaweweevu n'omwoyo omubi we gukusangiriza epapa guba gukutte nali emukono eyo nina ekyaki gye nalimu omusumba oyo waaba alaba essaawa zino asobola obbannyonnyola nalootera omusumba ng'ebirooto kyakibi ebyo yali nga temulooterangako ne mulootera ebirooto ne muvunulanga ebirooto ne mugambanga kino naloose kino nakigambangayo kubanga kyaki y'engeri gye yali ng'endabamu nga tebandabanga muntu ali awo alina obuvunaanyizibwa era nga yeka gwe njogera naye ne mulootera ebirooto ku famire ye okuva ku baana be okuva ku gundi ye kwegamba ebbanga lye yali nange sikiwa nti alina kyannejjusaamu because spiritual world ye ine engeri gye yakyukamu yali sharp nnyo kwegamba yatuuka ekiseera nga n'ebintu bye mugamba nembaako ebintu bye mubikkulira siri mu kyewaaniramu but nze buli wembeera n'omuntu omuntu oyo ebiseera ebisinga bimubeera close ntandika okubikkulirwa ku muntu oyo nti Katonda omuntu ono ali bwati ne bwati omuntu ono ali bwati ne bwati omuntu ono kino wekibanga ainanga if I'm having his message osobola okubeera nange notanfunamu nesikota yadde ekyoto n'ekyo kubanga wabeerawo ensonga Katonda lwaki akikoze bwatyo sinze yeetumambu genda omukole ki wekiba tekizze osobola okubeera nange nekitajja mbalina bakyali bawe nga mbeera naye nga simufunako ere n'akawatu n'akamu nga newe musemberera nti siina kyemufiiringako siina energy mufiiringako nga siina kyensobola mugamba naye nga tubeerawo awo kyali wange but there are those people nga Mukama bayita mulamu bwange nga I have to deliver their message era nkikola so abantu baneeno bali banetaga because of that nti ng'ogyeko bino ebira byakwota biki nti nze the moment I step somewhere mbaako revelation gye nfuna tandika okubikkulirwa ku bintu ebimu nimanya nti kino kiri bwe kiti ensonga lwaki awaka wonna we nabeera obudde bwe nabeeranga nabo baafubanga nnyo